full figure baba bamukuba nze yantamaatamadda buli wenfuna ebizibu full figure abamusanyufu bane naffe ketusanyukeko giri awo giwumpuguma giringa emize giralidde mu matako bakazi bakadde kuwasa bwana buto kwefula kye butali oba oteri ensi gyekoma n'ojjamba oyogerere mu Kampala kafunta entama Baana bali ku poliisi bakaaba wabula ate kye twerabidde kye ekyokuba nti ne full figure ali mu ddwaliro akaaba maaso gattulukuka maziga oluvannyuma lw'embeera ey'okutimpulwa yamutuuseeko mukazi wa Katonda ebintu si birungi n'akamu tandise n'obutambi busatu wabula nga bonna Justin kumansiddeko bumansizi olunaku olwaleero eddakiika nga 5 zokka emabega okuva wenkoledde vidiyo eno omukyala amanyiddwa nga Nameere bangi gwe babadde bagamba nti yeyawutudde full figure ne sekuutula yenna wamu ne bbaawe avuddeyo n'ayogera ebikankana ate era mukadde ke kamu n'akola okutiisatiisa era n'aweereza full figure obubaka tabuweereza full figure yekka obubaka buno abuweereza ne poliisi ya Uganda omukyalo ono Nameere bagamba Eyakubye full figure wabula wakati nga byonna bigenda mu maaso ekibuuzo ekisookera ddala full figure yakola ki ekisobola okuba nga kimukubya Justin Nameere era ddala Justin Nameere okukubwa kwa full figure yakubaddemu kati katusooke wa full figure yennyini akatambi abandi ke bagamba nti kandibanga kalumanywera obuliwo eddakiika eno tiwandiba nti we bwava katusooke wano nkutwale ne wa Nameere tumanye full figure bw'abanga yali alumba kye yali alumba yali akimanyi Honorable Kalamba afunye ekizibu kyababbi okumwetoloola emizine emizingiriiti gyeremerwa nagyo gyali mu bulamu bwajo giri awo giwumpuguma giringa emize giralidde mu matako bakazi bakadde kuwasa bwana buto kwefula kye butali oba oteri ensi gyekoma n'ojjamba oyogerere mu Kampala kafunta entama obuzibu bonna bwe tufunye abantu okwefula nti abamanyi nga tebamanyi kati kalanga mwamaze mubba ssente mwagala mwono nena sendera mugenda mbalooya simanyi mugende luddawa mumuli balooya nga mulina ebizoolamu ebibamala ndabyeko ne promota naye amwezinzeeko ndabyeko nawasa obwana obutono alepinga obwana naye amwezinzeeko ze mwabere zibamala akalu buli muntu abeera n'okuwangula n'okuwangulwa ndekera okola ebyekisibusibu kati onoonya mubba ndala olisa akalenzi kakulema okuliisa otana kukatambuza mbantu kadde kasiwukidde mu nnyimba bululu bugenda kuggwa konna kali awo kakonzibye kalinga kalwala emmeeme kalwala nnyina abo kalwala ki tuulako mukazi gw'ensi yakukoowa ate Katonda yabakuba omuggo nekitaawo n'ayitaawo famire twali twajetamwatamwaddemu agasa ki abantu nenteze baba okuyamba abantu mwazibba mwabagasa kira buli muntu alaba ku katambi ako nga full figure obusagwa awanda bungi ate era mukadde ke kamu n'okulaba nti obusungu alina ttomooni buli eyalabye katambi ako oba buli eyakalaba oluva lwekaakolebwa yatandika okugamba gwe boogerako nno talina busungu mbeera nze nga nze kweyogerako ebyo nga nkuleka mukwano gwange omukyala ayogerebwako Justin Nameere agambibwa okuba nti Eyakubye full figure bw'ogenda ne weetegereza records ze in fact abatamanyi yono omukyala yaliko mu kuneneŋŋana ne Farida Nakazibwe owa NTV mwasuze mutya this is the lady mukyala mukambwe muko kankulageko incident 2 omukyala ono waaviiriddeyo n'alaga obusungu ng'ali mu lujjudde lw'abantu in fact yali ayisizaamuko ne ku bakulu awo faster nga batudde era nga n'olukiiko olugenda mu maaso this is Justin Nameere ayogerebwako eddakiika eno mukwano gwange w'osanga nti omukyalo omu alabika teyamanya wa era biki ebyali biddirira sokolabe
Sibakaba. What's the family Zabane million in Musam on your cover? Isn't that the idiot? Isn't he the one? Who the hell do you think you are? Someone was a one in Uganda. Do you think you are more of a human being than those poor people? Do you think you are more of a human being than these poor children? What kind of person are you? What could your man and all okay. Are you a doctor? Oba waliwo maje, oba waliwo basirikale ki, oba waliwo baani, kasita omukyalo ono abanga akambuwadde era ng'omuleetedde obusungu, tekimugaana kutabuka. Eddakiika yonna obudde bwonna gwe wooba omusosonkereza. Njogera ku mukyala amanyiddwa nga Justin Nameere. Kati omukyalo ono ennaku z'omwezi nga 1 Septemba fulufiga akubwa nga 3 August 31 August Sande amawulire ne gatambula. Kati nga 1 Septemba 2025 Mutuntu omukyala Justin Nameere avuddeyo n'awandiika ebiwandiiko eby'enjawulo ku mukutu gwe omugattabantu. Era obubaka abuweereza Uganda Police n'abuweereza ne full figure. In fact bw'abadde addressinga full figure tawandiise linnya mu spelling yalyo ntuufu nti FULL ne figure FIGURE. Awandiise fuulu, ekitegeeza nti omusiru. Simanyi luzungu lwe nasoma oba oluzungu lwe nasoma lwe lwawukufu. Bw'okebera gogo ekigambo fuulu kitegeeza a person who acts unwisely or imprudently, a silly person. Kati era mwagala tugende ku gogo tukebere ekigambo a silly person. A silly person nakyo kitegeeza ki? A silly person is someone who behaves in a foolish, childish or ridiculous manner, often in a playful or light-hearted way. Kati omukyala Justin Nameere avuddeyo n'aweereza Uganda Police obubaka ne full figure. Wabula erinnya lya full figure aliwandiise nga FOOL, ekitegeeza nti amuyise musiru wakati mu kuba nti era amwadressinga. Ulira Justin Nameere bw'awandiise agambye nti full figure used to fake a voice she calls mine. Nti full figure oyo gwe mulaba yafekinganga oba yajingiriranga eddoboozi n'aliyita eryange. She first told police that I hired goons who held her in a dark corner, and in I stabbed her several times. Then she changed the version to Nameere's husband beat her. She's forcing me into her escapade. Chorus, I was her latest victim. Nti full figure oyo gwe mulaba yaddira eddoboozi lyange n'alijingajinga, oba yalujingajinga eddoboozi n'agamba nti lyange. Yasooka kugamba poliisi nti nafuna abasajja oba abakyala kimpadde, abaamukwata ne bamutwala mu kisenge ekizikivu, mbu ne ntandika okubanga mufumitafumita emirundi egiwera. Wabula oluvannyuma nti yakyusa version n'agamba nti bba Nameere ye yamukuba. Agamba nti full figure afubye nnyo okunnyingiza mu bintu bye, olw'ensonga nze gwe yasembyeyo okubanga akolako obulumbaganyi. Nameere mu bbaluwa eno n'ataaginga Uganda Police n'agamba nti Uganda Police, if you want to find out who really bet a full figure, think about all the victims that she has caused indescribable pain. Kati
Justin Nameere agamba nti bwe muba mwagala okumanya omuntu omutuufu eyakubye full figure mutunuulire abantu bonna full figure baatadde mu bulumi nti bwe baba banoonya ba victim oba banoonya omuntu gwe bagamba nti full figure ye yakubye full figure poliisi ereke kutunuulira ye Nameere agamba nti poliisi erekeraawo kutunuulira ye wabula etunuulire buli muntu full figure gwazaakolako obulumbaganyo olw'ensonga poliisi nti eri mu mutunuulira olw'ensonga full figure gwe yasembyeyo okukolera zi vidiyo ng'amuvuma. Who have open cases at police and nothing is done to her. Era Justin Nameere agamba nti poliisi etunuulira abantu abalina emisango egy'enjawulo ku poliisi nga misango egyo bagirina ku full figure wabula ng'ate poliisi terina kyekoze full figure. The world is celebrating, but beneath that celebration lies a community that needs to heal. Ono agambye nti ensi eri mu kujja kyanca n'okujaganya olw'okuba nti full figure yakubiddwa wabula era Justin Nameere n'agamba nti wakati ng'ensi eri mu kujaganya kitegeeza abantu beetaaga okuwona balina obulumi bw'otannalaba. Kati Justin Nameere kyakoze mu zimu ku mpandiika z'akoze awandiikidde omukulu atwala poliisi mu Uganda, Inspector General of Police, namugamba nti IGP sir and all concerned authorities, please look at this matter comprehensively. Give special attention to all the cases that have been reported against full figure. I have been told sometimes she slaps complainants who report her to the police while officers watch helplessly. Justin Nameere n'agamba omukulu atwala poliisi mu Uganda nti asitukiremu ensonga bazitunuulire kajjo mu mbeera ya kajjo jijjo gyoba ey'okuba nti beetegereza nnyo ne sekwetegereza yenna. Agamba nti mwetegereze nnyo emisango egyo egiroopeddwa nga bawawaabira full figure oyo. Nameere agamba nti yagambibwa n'okugambibwa nti full figure akuba n'okukuba abantu abo ababa bamuwaabidde ku poliisi nti ng'ate n'abasirikale batunula butunuzi tebalina kye bayamba. Oluvannyuma lw'ebbaluwa eno poliisi ya Uganda olunaku olwaleero mu lukuŋŋaana lwetera okutuuza wali olukwatagana n'ab'amawulire omukulu omwogezi wa poliisi ow'ekitiibwa Rusoke Kituuma ayogedde ku nsonga za full figure mu bulambirira era n'ayogera ne ku byonna ebyabaddewo ne full figure bye yakoze nga bamaze okuba nti bamuwuttula mukazi wa Katonda. Kati katusooke tugende ew'omukulu wa poliisi abadde akozesa lulimi Lungereza batujja kuba nti no tugezaako ne se kugezaako yenna okubimenyaamenya tubize mu Luganda ffenna tusobole okubeera ku page emu. Katusooke tuwulirize omukulu omwogezi wa poliisi Rusoke Kituuma. Here. Full figure, we gave a statement. I think one of my deputies, Nyango, gave a statement, but I can, for purposes of a wider view, just to elaborate it further. There was a video which was circulating on social media spaces showing some individuals assaulting somebody who appeared to be full figure. Then we also received a complaint from her, and as a result, we decided to investigate them. Jambo by'owulidde omukulu wayogerako awo annyonnyola ekyokuba nti waliwo akatambi nako poliisi ke yakozesezza oba ke yatunuulidde ne yeesigamako akamukyala full figure eyabadde awuttulwa ne sekuwuttulwa yenna. Poliisi egamba teyakome ku kyakatambi kano okuba nti kaafulumiziddwa wabula ne full figure yennyini waamaliriza okukubibwa ne sekukubibwa yenna. Full figure yaddukiddewo ku poliisi n'abagamba nti baakubye enekuba gye baakubye nange badde sigirabanga ate abazibu abadde ebintu byabisisibiri abasajja ne baakuba n'okulaba sikyalaba.
embeera yabaddewo poliisi egamba nti yafunye alipoota oba complaint okuva ewa full figure yennyini, era full figure alina akakwate oba alina okumanya ku bantu abamuwutudde oba abantu abamukubye abalinako akakwate oba alina kyamanyi ku kyo. Wuliriza. Our routines are very, very clear and predictable. If somebody accuses you, then you must explain. So, whereas I may not have the details of how far they have gone, but I can predict that whoever she accuses of having assaulted her, we shall treat him or her the way we treat suspects in those offenses. Sinzira ku mukulu Rusoke Kituuma bw'abadde annyonnyola tayogedde ku muntu yakubye full figure, wabula bw'oba owuliriza bulungi statement y'omukulu agambye nti omuntu bwe bavaayo ne bakompleiningako nti wakoze ekikyamu olina okuvaayo nonnyonnyola oba olina okulabikako eri poliisi. Wabula mukadde ke kamu omukulu wa poliisi annyonnyola nti ne bw'oba omukulu omwogezi wa poliisi annyonnyola nti ne bw'oba ng'oli mu kitiiki amateeka gaba mateeka obeera olina okukola ki okugendayo. Ako n'okasoma mu layini nti engeri gye kiri nti omukyala Justin Nameere alinamu ku sse, still poliisi ebanga egamba nti oba ki alina okugenda yeeyogereko. Shall bring you to the police station to have an explanation against the allegations brought against you. If the evidence is cogent, then we shall process you and take you to court. That's all. Mukulu mu byannyonnyola nga bw'oyongedde okuwuliriza agamba nti we banaamala okwekenneenya omuntu ono full figure gwe yawaddeyo nti ye yamutuusizzaako obulabe bwonna, omuntu ono bagenda kubanga bamutwala ku poliisi. Bwe bamaliriza poliisi egenda kufayiringa era ekole enteekateeka yonna okukakasa nti omuntu ono atwalibwa mu mbuga z'amateeka kipayopayo paka mu kooti, era nti olunaava mu kooti poliisi erina akagambo kegasseeka wansi negamba nti that's all. Tibwetunamala okuleeta ekyo kyokka bijja kuba nga biwedde bimala. How comes she has many cases but we have not handled them? I think my friend Mutebe, you need to verify your allegations. When you report a case, see, you might be here, but when actually you don't have facts. And I've told you the risk of listening to only social media. There are many cases. How many? Where are they? Which are they? You get it? If you feel you are one of them, you act like her. Go to police, reach out to police. If there is any police officer who has failed to work on your case, escalate the matter. Actually, it is an offense. It is disciplinary if a police officer refused to handle a matter, because the matter is supposed to be concluded, where we establish as to whether the accused person or the suspect there is cogent evidence to pin him or her or not. So if there are those out there, the problem now it is Mutegi reporting on their behalf, and he has not come with any evidence of any case. There are two cases at Katwe and one at CPS. So let the complainants come out, like the way Fohashi has done. Actually, one of the condemnations here is if, for example, the people who attacked her felt aggrieved, the biggest problem is the methodology and approach. Gambo bya mukulu Kituuma Rusoke annyonnyodde n'agamba nti
okusinziira ku baluwa nga bwe wawulidde wali Nameere yagambye nti full figure oyo gwe mulaba azze akola abantu ebikyamu era abantu abo nga bamuloopa wabula nga poliisi terina kyekola. Kati poliisi eyanukudde Nameere olunaku olwaleero egambye nti keesi ezo ze mugamba nti full figure yazikola nti emisango yagizza, emisango giriwa gye mwogerako oba just mwe mugenda mwogera bwogezi wano na wali nti full figure yakola emisango. Nameere bw'oba olina emisango gy'omanyi full figure gye yakola jangu gireete temukola allegations. Poliisi bwegambye era poliisi negamba nti kikyamu nnyo okubeera nti waliwo omusango full figure gwe yakola ne muba nga temuteekinze action oba onfuna bigambo bya poliisi mu line eyo. Kati njagala nkukubyemu tooki oba nkuzeeko emabega olunaku lweggulo nga 31 nga bintu byakamalirizibwa okubanga full figure yakubiddwa n'alekebwa mu kkubibwa. Poliisi yatandise omuyiggo ogw'okunoonya omukyalo ono era nga yagenda okubeera flag bearer wa NRM mu Masaka City kuba MP oba woman MP omukyala Justin Nameere. Poliisi yatandise okubanga Emuyigga wamu ne bbaawe olw'ensonga nti presidential advisor Jennifer Nakangubi full figure eyawutuddwa bano be basuubirizibwa okubeera mu kintu wakati. Okusinziira kubamu ku bogezi ba poliisi mu Kampala n'emiriraano mukulu Patrick Onyango yagambye nti full figure bwe yabadde ateekayo empaaba ye full figure agamba Nameere ne bbaawe be baamukubye awo ku Kyaddondo Road mu Kampala ku lunaku olwa Friday era nti baatwala n'essimu ye n'emitwalo gya Uganda wagandaba 5. So full figure talina ssimu ye wetwogerera era temumusuubira okubanga alikodinga y'akantu konna ng'akabaweereza. Ensonga lwaki temunnalabayo naka vidiyo konna kuva eri full figure essimu ye Nameere yagibba okusinziira ku mwogezi wa poliisi omukulu Patrick Onyango era nga full figure police case eno yagiguddewo bayaguddewo omusango wali ku headquarters za poliisi mu Uganda era nga yawaddeyo statement ye n'agamba nti bino byonna ba witness yabali nti waliwo ne ba witness ababaddewo. So kigambibwa nti abanoonyereza ba poliisi baatuuse ku crime scene ne beetegereza wawe nnyini full figure we yawutuliddwa obwedda ne bamukuba bamuzza. Poliisi yatuusewo ne yeetegereza era Nameere by the way Nameere oyo omukyalo oyo ne full figure bano ababiri nga bw'obalaba ba presidential advisor wabula mwe muba mujjukira bulungi sek bwe bibadde bitambula emabegakaawo kalulu aka NRM akabadde ne anticipation y'amaanyi nnyo ndoza musinga kuba nga mutegeera Among versus Kadaga wabula wabaddewo ko embiranyi mu babiri bano. Bw'obanga ogoberera bulungi ensonga seekaawo ebya seeke simanya neeke ne seeke ebya NRM omukyala Nameere muwala we yaliko defense minister Honorable Vincent Sempijja era nga ye yali asupportinga omukulu amanyiddwa nga Moses Kalangwa. Kati ate ye full figure yali awagira minister Haruna Kasolo. Kati minister Kasolo yawangula ate tiimu eri ya Justin Nameere yeje yaliko ey'omukulu Moses Kalangwa baba kuba akalulu. Kati tiimu eyo ya Nameere teyakkiriza egamba nti Honorable Kasolo kampu yaabwe yabba eya Moses Kalangwa akalulu kugamba nti bino byonna we bijjira full figure okweyasa ne Justin Nameere babadde n'embiranyi yaabwe evaawo ku Kasolo versus Kalangwa.
full figure wa Kasolo ate Nameere wa Kalangwa. Kati full figure ngagamba Kasolo yawangula ebyaddala nga Nameere agamba nti Kalangwa bamubba. Kati ne babeera nga bayina embiranye eyo. Era ne batandika okugenda ku social media ne beewerezanga ebisongovu. Kati wakati mu bigambo bye babadde beewereza wano okumu abatiimu erinoza ne bagamba nti kati wobanga otusinzizza omumwa wano nti wobanga ebintu bitaddemu kuvuma kati katukulumbe mullo tukukoleko ng'ate bwe tulikodinga n'obutambi. Era oba wetegereza nnyo footage wa video omukazi eyabadde akwata akatambi agamba nti omukazi abadde asusizza omuvuma ate era ng'agamba n'ogamba nti babadde bavumanga bbaawe ewatali nsonga oba onfuna. So wakati nga polisi yabadde etandise omuyiggo gwa Nameere ye Nameere avuddeyo ne yeewakana n'agamba nti talinakuba ku full figure. Ekibuuzo Nameere anaavaayo ne yeewaayo eri polisi ekyo nakyo kiri awo. Wabula mu admission ya Nameere oba Nameere mu kwogera ku byabaddewo byonna ate avumiddemu full figure bw'amuyise full omusiru figure. Kyagala kutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bakuguza daddies oba bakolera daddies n'ebyokulya by'abaana byonna abaddayo ku masomero. Bwe bamala okukolera ebyo ate bakafulu mukola cakes eza buli mukolo. Olina kwanjula, olina mbaga, olina kyoyagala keki madaala ameka. Honey Bites ku 0709 78 75508 ojja kuba bafuna bulungi. Katate kankubule ne ku mikwano gyange aba Alson Painters UG bano basiizi balangi bagamba nti wakamaliriza okuzimba ekizimbe kyo oba kinaatera okuggwa tonnamanya kigenda kusiigibwa kitya langi. Ezo ensonga bazikolera ddala mukwano gwange bakubireko bajja ne bakola inspection ne bakuwa ne advice ku langi kina biki bye weetaaga okuba ng'osiiga ekizimbe kyo langi ku 0705 19 36 ojja kuba bafuna butevure nnyo nnyini ddala mukwano gwange. Ate ensonga ezikwatagana n'okusiiga kalangi ekizimbe kyo bazikoleko oveewo nga totoma yadde. Kale ndowooza ekiseera mbeerekereze mbate ngende nange nina ewaffe olowooza naasula busoze wano nedda. Eddoboozi eryange yenze aba Siddi omusunsuzi era nga YouTube channel kwembeera oba kwe tubeera ne tutembeeta ensonga mu butuufu bwazo tukuleetera sayidi yonna oba sayidi zonna ewatali kyekubiira ate tetwongeramu byaffe. Yeno yennyini YouTube channel eyagaliwo aba Siddi omusunsuzi lyerinnya. Nkugambye mukwano gwange subscribinga ku YouTube channel eno, likinga video ate era commentinga kyolowooza.